ki ekyali ekyakwawula ne baganda abo? Kakati twali tukola nabo tusookera ddala waki nava ku Radio Simba 2018 kubanga ye genesis ya byonna. Natuuka ekiseera mu bulamu bwange mpulira nvunda nente nga ndi ku peak mu media. Emyaka egyesatu gyantawanya nnyo 2016 2017 2018 gyabeera challenging nnyo eri obulamu bwange kubanga nali si connecting na source gens jamani ganyamba kubeerawo. Kye nakoze kigambo kya bwa Katonda kyokwetonda. Yes. Ababuteetonda omukulu ono mu mbeera yonna oba ye yabasobya oba be bamusobya oba byonna n'ateetonda biki ebyandivuddemu nga gwe omusumba biki byolaba? Emyaka ne bwe gyaliisewo 10 teyayisobodde genda mu maaso bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna baganda baffe wonna owangalira okutulaba yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi Naggulu. Ensonga ezituleese za muganda wange Dr. T. Amale. Okitegeera nzize tubeere nga tutegeera ensonga za Dr. T. Amale wadde tetwazitegeera mu kwawukana naye tuzitegeere mu kutabagana mu kuddawo. So ono gwendi naye wano musumba Asha Mikisa. Ono gwendi naye Dr. T. Omugogwa Musa status Benz. Ndi muzukulu wa Benz Maybach, ndi muzukulu wa Benz Brabus, ndi muzukulu wa Benz Formatic, ndi muzukulu wa Benz Mercedes, ndi muzukulu wa Benz 180, ndi muzukulu wa Benz 190, 800 top compressor, Sprinter. Eyo bya Faruku ya byogedde yamanyi. So tuzze wano twogeremu katono tubeere ne baganda baffe wano tunyumyemu byonna ebyabaddewo oba ebyaliwo tutegeere ebyaliwo ne wagye badda kyekiddako muganda wange Dr. T. Amale ne baganda baffe bazonto. Okitegeera lwaki yavuddeyo ne yeetonda bala bagamba ali coward biki twakugamba bijja kwocha kakati ko kirabe kakati wali wano ndowooza kantandikire ne musumba nkulamusiza Nsanyusa okulaba Farouk. Amanya musumba Asha Mikisa. Yes. Oli musumba, oli aposo, oli kubaya abantu baawula. Waliwo aposo, waliwo musumba, omubuulizi w'enjiri, waliwo nabbi, waliwo prophet. Prophet yomune nabbi? Yes. Ne prophetess waba mukazi. Kakati soko byawulemu gwe oli ki? Ndi musumba era nga ndi nviyaddala mu nnyumba eya Voso Giuga Enankulabye ng'esumbibwa omusumba omukulu ayitibwa musumba Sara Mikisa. Mikisa. Yes. Ebintu bino musoma bisome oba obeera mu church n'oyiga nga oli akwasaganya nawe n'ofuuka? Tulina theological schools. Omuntu asobola okugenda n'asoma bw'abanga alina obuyite ng'alina ekintu ekyo munda. Asobola okugenda bamubangula ne bamwongerako naye n'akibeera. Ate era tulina n'okuba nti omuntu asobola okuyiga ng'ali wansi w'omulala. Example tulina biziwerako ku byawandiikibwa Elijah ne Elisha. Omuntu asobola okuyigira wansi w'omusumba omulala after some time by association ne yeesanga nga alina obuyite obwo balina ekisa ekyo. Yes, so both schools zonna ziri okay. Nga tetunagenda mu birala ono omuyita otya? Oyo abeera mutabani wange spiritually ate era abeera muganda wange kubanga ate ffe bitusumbibwa omusumba Sara Mikisa nga newankubadde nange mu nnyumba ate era ndi musumba. So abeera muganda wange ate abeera mutabani wange. Dr. T. Musumba omusisinkana otya oba muli mu stand? Omanye ebye Kampala biba mu stand. Nali nakajja mu kibuga 2011 nga Katonda akanyamba okunzija mu kyalo through the sponsorship of State House n'endokoka. Bwendokoka waliwo baganda bange baali bandeese ku kibuga bonga gye basabira ne bandeetewa musumba Sara 2012. Nyetandika okusabira nga musome nakolabe ku mukati ng'ate ne kanisa eri ku mukati. So okuva olwo sikyusanga kanisa nsabiraawo ne Katonda we n'okunnyamba okutuuka wano wentuuse nga kuba amakubo gali abiri. Waliwo ekkubo ery'eddogo n'ekkubo erya Katonda. Mukama nze omu ku bayambye abatono okuyita mu kkubo eryo eryakanyigo okuba nti ntuuse wano
nga nsaba Katonda siga nti sikoledde mu nsobi naye nsigadde mu kkubo lyerimu kubanga era osobola okuyimira newe ogenda mu ttale n'okunkumula naye ng'ogenda jjinjera ku luguudo lwaki church eyo because there are so many churches in Kampala lwaki church eyo amakanisa nja kigeraageranya ku buli muntu kyanategeera nti abawagizi b'omupiira nze mpagira AC Milan waliwo ensonga lwaki mpagira Milan naye n'owa Man U naye muwagizi wa mupiira kati ate nze nina ensonga nti nze siwagira ttiimu z'Ebungereza siwagira banafu zeri musajja muyitale awagira abasajja baki abayitale so buli kanisa ebeeramu obuyite bw'omuntu nga olaba ebibiina nti omuntu ye wa DP omulala wa NUP omulala wa NRM era buli omu alina ensonga ze so ekanisa lisobola waliwo ezitakwatagana waliwo ezikwatagana waliwo ezaawukana mu njigiriza zaazo naye nga ffenna tulinga ddiini nti eddiini bwebanga abannaffe abakatuliki ekisomebwa e Roma kisomebwa ne Kampala ne Masaka nawa ffe twabukanako bwe tutyo Musumba nkwano waliwo ebyogerwa ku basumba oba otera obiwulira bafere bali ebisiyaga banyigiriza abantu mu makyaki eyo ebintu bino gwe kikyolaba ekituufu babawaayiriza oba bikolebwa tebikolebwa nga tetunagenda mu kituleese I think at a greater extent awali omukka engero sizimanyi bulungi naye tewabula muliro so at a greater extent tulina okuba nga tukkiriza nti yes a very big percentage ey'abo abayitibwa abasumba balemeddwa okutambula mu calling eyo obuyite obwo era kituufu tulina bangi e Kampala nga bafere ebyaddala that's true it's true tulina bangi abalina empisa era byowulira byonna byeboogera tebawaayiriza the truth is that tulina sect y'abannaffe mu ministry oba pastoral nga mubaweereza naye nga tebali ku mulamwa olw'enkola engeri nyingi there are many reasons naye nga the truth is yes tulina abafere tulina bisiyaga nga bwe tubiwulira tulina abali perverted tulina abatwala endiga abantu ba Katonda for a right it's very very true olabira ku kinti omusumba ono gwengoberera tali ku mulamwa emu ku nsonga Bible gyetuwa okubeera ennyango kwatu ensonga nazo zisookwanga ziweerera ddala spiritual but we would say kanale mu nsi yaffe ey'omubiri nti Bible etugamba nti nga bulaba omuyembe ogwo omuti ogwo nti mulibalabira ku bibala byabwe kati ebibala mu bufuutifuuti byebikolwa by'omuntu it's one thing for me to speak about something nenkyogera ku kituuti ate mu kiro nga ndi kirala kakati ebikolwa byange birina okubanga birabisibwa mu kizikiza mu nnaku nga sina ssente nga ndi mu mazzi Isaiah 3 nga ndi mu bizibu ne mu ssanyu nina okubanga there is a merging of my words n'ebikolwa Doctor walokoka oba ndi musajja mulokole ebyaddala kubanga byakugira bw'oba otandika bano betulaba nti ate bakapere babadde wakayanja nti ate biki ate ne baddukayo omanyi mmwe oba ba celebrities mulabikira nnyo mu makyakigano naye nga temuliiyo naye nga muliyo just mu makamera kakati walokoka nalokoka nakkiriza Yesu Kristo okuba mukama wange kubanga bw'oba otandika amawulire oba omulimu gwonna oguli mu competition osalawo ebintu bibiri okulogera ddala oba okusabira ddala era ab'amaanyi mu byemizannyo mu bizinensi mu bufumbo mu mawulire either balogo nnyo oba basabi nnyo ebikolebwa omulogo naffe tubikola naye gwe tubikolera be baawukana nsobola okukola ekintu ekyenkanankana n'okusaddaaka maama wange wano omusamize asobola okukola ekintu ekyenkana n'asaddaaka maama we oba omwana we nsobola okusaddaaka ekiro kyange ne tugamba nti ffenna tuli ttiimu no sleep nosanga omusajja nga teyeebaka noga ne bossi waffe nga teyeebaka muvaawo ne musangawo nga bwetoola yasikaali nange nosanga ekiro nga nsaba ffenna tusaddaasa otulo nsobola okusaddaaka ensimbi zange nenziwa mu Katonda n'oli n'asaddaaka ensimbi n'akola pate mu famire ye n'abawa emmere nabalya n'abaloga kyokka ate ne mu Katonda nsobola okubaako kyenkwata mu nsawo nempa omulala ku lw'obulungi bwa Katonda so ebikolebwa kubanga setaani yali mu ggulu ebikolebwa so kati gwe wasalawo ki nze ndi musajja mulokole toli mukuloga
Aha. Kati tugende ku nsonga etuleese Dokita Nzije wa Musumba. Ekyaviirako gwe okwawukana ne bazonto kyali ki? Tubeere real, tuve mu yali weevu simanyi biki ki ekyali ekyakwawula ne baganda abo. Kakati twali tukola nabo tusookera ddala waki nava ku Radio Simba 2018 kubanga ye genesis ya byonna. Natuuka ekiseera mu bulamu bwange mpulira nvunda nete nga ndi ku peak mu media olw'ensonga nali sikyafuna budde bugenda ku kanisa kusaba. Emyaka egyesatu gyantawanya nnyo 2016 2017 2018 gyabeera challenging nnyo eri obulamu bwange kubanga nali si connecting na source gens jamaanyi ganyamba kubeerawo. Church gyotegeeza church gent okudda ogenda okusaba okufuna obudde okusaba ekiro okusoma Bible nga shows nyingi nkola kusimba nkola ku BBS ekiro abeerawo show kati ne byegatta jjukira omulogo aloga buli lunaku n'omusabi asaba buli ki bw'omala omwezi nga muba mulogo nga baakuwa omusota oguwa amagye 2 buli wiiki n'oyisaawo olunaku nga toguwadde lw'otegeera nti eddogo ne ssente zikola ki bifuumuuka. Nange Katonda nataka okufuumuuka obulamu ne bwonooneka entertainment nekulya empola nga ndi ku peak kwa nakola n'omusekera nyuma gwasooka ogwatunda ennyo ngewa muhanji tukola bulungi ku BBS program ng'ekola ku Simba nga tusese okufa nempulira nga ntuuse ku level ng'eyeetuga nga bwe mbeera nze kabwe nvaano ku Simba ba celebrity kye muba mulwanirira kubeera mu bantu views bantu nga oyina crowd naffe bwe twali abato nga twegomba tubeera abantu abakulu tambule tugende gye twagadde naye ka twakula osobola ogenda wano Faruko osobola ogenda gye oyagadde naye lw'okula ate ogasinga ndi muto nga bandiisa so omuntu alwana okufuuka omumanyifu tamanyi kye bayita bumanyifu buli muntu alina omusalaba gwe yeetisse mu bulamu serebu aba n'ebintu by'otasobola kutegeera. Serebu ye muntu yekka omwavufu ku mugagga ku muntu alina ssente ku muntu wa serebu aliko ebintu ebyenjawulo bibeera mu bulamu bwe bitanyolekeka kwe tulabira nti bibadde bingi kwe kumusanga muliri ng'afudde ku makya olwa overdose kwe kumusanga yagudde eddalu kwe kumusanga avuddeko Michael Jackson yafiira mbuliri Whitney Houston yafiira mbuliri abantu bangi olwaliyo baserebu abaavaako olw'ebintu ebijja bibeerawo. So ku Radio Simba bwe nali nvaawo saabanyonnyola kituufu kyali kintwala buli omu okusinza engeri yanzigirangamu namubuulira ensonga ye emumatiza akola atya anveeko naye oluvannyuma nga neesetinzeemu mwaka gumu 2019 awo nenzirayo nengenda nensangawo Kidomoole era nga baali bava ku mpewo ssaawa nga nnya nembasambaga wanna bamawulana bali eri bakola ensonga zaffe naye ebintu bino naffe tusobola okudda nti batwalira omuliro amagye ne gayimuka mwezi ogwo nga tutabuse mu Kampala nga bizonto kati wane waffe obulokozi ebintu ebiri positive tebifunye platform. Nsobola okumenyera abantu 10 abasinga okushootinga mu Uganda ono nabanga bawemuzi full figure Adi Bulaka mama gundi ono Donizera waliwo Stella Nyanzi penge kati Dr. T nga ngenda kola omusekenya nyuma 2018 nina aka video ke nakola ku UBS twali nooga etukola aka video kali koogera ku Baby Wine bali bamukutte ne bakandi temuvuma abantu Baby Wine wanza kuba bamukutte naye temuvuma Museveni temuvuma mama we mukakkane banange banvuma ashuba nankubire simu pajana nga Tobi nga bakutwalaganya nesooka nkiwumuza 2019 nga ndaba banadde enkola nsobi nga buli muntu ng'oli ne ba bizonto olwo nga nkyali ku Simba kati 2020 tutandise enkola ne bazonto nali kwolwo Museveni yali ayogedde ku radio nti abantu amasomero gaggalwa ebiki naye emmotoka za buyonjo zikalenga zitambula wiiki eyo yasooka kata naggalirawo ddala nali kwolwo nga kati ku BBS kyagenda nnyo shows tezikyaliyo kanfuneko akadde agenda ku kyaki ninvayo waka ningambira ku kyaki awo mpola ekiro bwe nsaba kati ku makya nenkeera nenkwata ka video kange bante muvuma abantu Zaake lwaki ovuma president Nyanzi lwaki owemula Bobi Wine bana abantu bakuli kumpi ate saayogera ku kigambo Bobi Wine kubala nayogera ku baali bawemula nembuulirira abantu
kati nenyambuka ku masengere nejiteekayo video okuyita essaawa nga 2 nga Uganda ekutta omuliro. To make matters worse, Jacob akwata video agisharinga. Babuukira Jacobo. Bobi Wine akubidde Jacob essimu. Jacob agirikodinze agitaddeyo. Negwaka. Lumbuye wayimukira ze naisira bankulumbuye. Wendabira lumbuye. Eyo video sake eyo weevu eyo. Ye yaleta balumbuye penge ne babuloga bebweru okutandika okuyimuka. Kubanga nalaba page ya lumbuye kusoko omulaba nga abaddeko n'abantu 2,000 views 2,000 views kanana mutwalo kati nga video yange gyakoze nga mugende mukateme ku masengere kabaaho mukateme nga yefunye ku mitwalo bange 3 n'atandikirawo ne balumba Jacob bannanga abantu banvuma kati ne bakola strategy batuvume ne bizonto jukira okola nabo kati tugenda okushooting olimba lwa kamiliyoni bolingo wazambe wali umule yakubaawo olw'ekikongo bannanga abantu bali batuvuma twali seguku wali lwezaawo ku kanisa kukerezia abantu nga batu bakuvumira wamu nabali muhanji najja asalaka clip ke twali tukoze n'akateeka bannange kati bali nenda bange emmeme zaabwe jukira bapya mu industry ya visual babadde mu radio bamanyifu nenga visual ate bantu bazonto nti kankole ntya kankivemu era ne bajje waka nali mulwadde ne mbaga ne mujje wakasija sola kujja mu town ne bajje waka fenna ne kalera aliwo ntutula tubigayagayamu ne twawukana ne batambula bagenda naye ate ebbanga lyo nali embadde mawulire kye nali mpulira ekyokola nti mutima gwange envunda ampulira bubi era natukane ngamba naye buli kimu nkikola nenga mpula nekinnumiriza abantu mukunvuma okuyitirivu okwo ne video gye nakola mpulira nga ntowolokose ne manti wadde birimbi kola naye ate okujja okwogera ku nkisonga eziri positive kiraka nawo buyite bwange nensadda era nze bwe ndaba ekibi nvaayo so nenkyogerako ye ensonga eyakwawula ne bazonto nga babavuma ate nga batuvumira wamu ninga nti bo basobola okukola kuba bakama bange ffenna tukulidde kusimba bantu basobola okubeerawo nga siri era obalaba bakola nange enkola ki kati nga ngenda gerewo omusumba embeera yonna oyokwawukana ne bazonto challenges sizoyiseemu weyawukana ne bazonto vibe yakka wakka amaanyi gakka gayambuka oba kyekyaliwo kakati nze Dr. T kizibu okukola video netaweza mitwalo 5 kugenda waggulu amaanyi g'omuntu wa media tumulabira ku viewership na influence gyalina amaanyi gange kati lwaki geeyongerako nti geeyongerako n'obuvunaanyizibwa nti Dr. T nsobola okuyimira ku social media leero nenga ngenda kukola kino nenda ne boogera nenga nja bbaanukula ne mbaanukula ne batabaddamu kwogera so tekyankosa kyampa emirembe era Faruku wanda bange edda nali mutono kati bagamba birala mbuje wasoko okukolera tewalina mirembe n'ogenda ku Vision Group kekanyiriro kano koliko kakati Mukama yebazi Yesu yebazibwe njagala okugamba lwaki ngana nafuna emirembe Dr. T nanyiikirira omulimo Bible yega nti oyo anyiikirira omulimo buli mutuusa mu bakabaka n'embakulu omulimo gwenkola leero nsanyusa abantu kyokka nenkiikira ne positivity mu nsi yaffe nti omuntu bw'aba akoze ekintu ne bw'aba bamutya nze envaayo nenkola ntya nemwogerako wano abantu biseera bya people power abantu bakolanga bye baagadde ng'omuntu yandyagadde obbagamba naye ng'atya ebiwemulo nze nembiyimiriramu kati mu ebyo omukulembeze bw'agamba nti Tobbi nkuwadde ka promotion nga mukulembeze yakakuwadde it is something exclusive. Okay. Musumba mukwano gwe ani yalese ekirowoozo ky'omukulu ono yeetonde yes gwe yamufosinze yeetonde no ebintu byadde tebitambula bulungi kati twogere amazima yes no nga bagambye nti Tobbi musajja mulokole kati ekimu ku kintu ekifuula omuntu okuba nti mulokole si kuba nti agenda mu kkanisa
naye kubanga nti bwatuukayo wabayo ebigambo ebyokukkiriza ebyogerwa n'abiwulira mu matu ga mirundi emeka kati ne bimusitula mu Yakobo kyayogerako n'aba n'ebikolwa ebyekyo kyakoze ki so kati mu kusomesa mulimu ebintu nga amagenda g'omuntu destiny ebintu nga okubeera influential mountains of influence muri ba media okubeera ng'oli nsonga si kya myaka anybody can be bw'abanga alina okumanya okwo so kati ye bw'awulira enjiri eyo oba ekigambo kya Katonda ye mwennyini n'akyetera mu ki plan era nze yaŋŋamba nti kino kyempulira mu mwoyo gwange so omulimu gwange gwali mutono nnyo ku panel beating kyakola ki kyawulira just kukyongera kukiwa kkubo naye nga kirowoozo kike okusinziira ku gyava ne gyagenda olowooza okwetonda kutonda kuno si kabonero ka butiitiizi mu ba celebrity oba mu mawulire oba mu mbeera yonna si kabonero ka butiitiizi era wabadde obeetondera wabakola because wongamba nti twayawukana bwetu tewaliwo nsonga lwaki obeetondera era si kabonero ka butiitiizi kitegeeza oyina bye wabakola abasajja tulina ensi bbiri ate ensi zombi bbiri ziraba ebintu mu ngeri y'enjawulo bayibuli egamba nti amagezi ga Katonda mu bantu ba Setaani busiru era wano oli bwabba biliyoni 2 nana nekyade ekyo kigezi baddaali naate waffe abamuki musiru kyennakoze kigambo kya bwa Katonda kyokwetonda yes bwe twawukana ne bazonto olwo navaamu awo nenja nembatabukira emabega kawo myezi ng'ene emabega kyokka neŋŋenda yange ku radio Simba mimitima gyabwe tebanta omuzadde wo yenna omanyi Faluko oyinza ofuluma ekiro naga Faluko olaga ngenda mu tawuni n'akuleka n'ogenda naye ng'ola mutima gwe gusigadde guli inquisitive kati Ndawusi bw'asigala takutadde mu mutima toyina gy'oyinza kulaga osobola okulabika nga adduka naye ani amanyi ekinaaba mu 2-3 mugumu Ndawusi kubanga taata ate wasinze kane n'abalala bangi mu media buli lusozi kubaako taata waalu akati mu mbeera eyo bw'abanga waliwo ekimunakuwazza tekwabadde kwetonda kwokka kwabadde n'okuddayo kubalaba kubanga Mandeevu sirina kye namukola ninazzeyo ne mulabako ne Colin Mutamu nazzeemu ne mulabako ate okutwala ekyo emmere oba sukaali tekiteera tebannakyakulya naye bw'oba odda mbazadde otwala bintu nga sukaali singa nagenze mbabalira ssene kukwata 10 kukwata nandibadde nga ngenza okubeerako naye kye twagala okucommunicatinga kuteeka manda mu radio bw'owulira ebyuma nga biyimba amasannyalaze tonza galaba nebibaako ne socket bwe bikoze bitya ebiva kati amaanyi g'ebyuma ebyo ge masannyalaze kwe bikolera amasannyalaze g'omuntu oyeyongerayo mu bulamu obutegeerekeka oba anaaba mugagga oba taabe mugagga naye nga obulamu bwe bulina emirembe kwe kugenda ng'alongoose ekkubo lye kwe kujja ebitittiriri mu ki kubanga tabbu weeri ku Masaka Road be babbye okutega enkoloddoli ogenda okuba fulu nga libataddewo ekiti ogenda okulinnya mu buleeki zino za ABS n'ekuuba neyenyola emirundi 10 ne balanga enkya kubukedde mwafudde so ekintu kino kyenkola ku communicating eri eggwanga mu positive lane oba mu godly lane tulina bannabyabufuzi abatakwatagana tulina abasumba abalokola abeevuma tulina ba media practitioners abaserebu n'abalala nga baava mu bantu baabwe ne babavuma nga kituufu abantu abo bazi okuba tebalina balungi n'ebikozi bazadde toyinza kwasamiza maama wo kamwa Ndawusi yenkanankanira ddala ne maama nzaala ne taata nzaala era ne bagwa mu tteeka eryokuna nti otyanga kitaawo ne nnyoko emyaka gyo gibeere mingi ku nsi sigga nti ojja kufa nga oli wa myezi 9 naye ne okufiira myaka 45 gadde wakufiira mu 7 oba ofudde oli muto kati tobbi sajja ku kibuga kusindika mannyo ekyo nkyogera every time that's why nfuba nnyo okuwuliriza kye boogedde ensonga y'okudda ku radio Simba okufukamira ku maviivi Ndawusi ante n'omutima gwe gumu n'ekidoomoole bwe nabatabukira awo nabo basanyuka kyokka ne radio Simba ekakasente nsiima omulimo gwe bakola batya naawe Faluko oba ne mukulu wo goddako bamuyitaani nze mukulu gwe mukulu bw'abaawo akaana kakwerijjako kaba kakola nsobi okay Musumba mukwano kigambibwa nti omuntu woono abadde n'ebizibu bingi emizimu egimutambulirako abadde n'ebintu ebimusikasika ekiro kati ne musalawo
mukoleki mwetonde kyovola abalisi be babetondedde kiri kiti ekintu ekyo omukulu abadde n'ebimucumbu ekiro bimusikasika obadde tafuna mirembe byakola tebitambula buli kimu tebitambula Faruku ngawe tunnyonnyodde obanga naye bwagambye nti ekimu ku kizibu kye tulina Faruku leero mu mulembe gwaffe mu biro nga tulina NRM People Power FDC problem ennene ennyo gwe mulembe omuto jukira mu Uganda omulembe omuto mungiko in percentage okusinga omulembe obuli outgoing. That is true. Kane twesanga nga tetulina abato even when we get bright and gifted nga tulina ebintu bino ebirungi tulina okusigala nga tumanyi nti bataata ne bamaama ba mugaso. So Toby ekimu kye nga bwayogedde kimu kyakola tukiyita honor ali wansi kimugwanidde okuteekawo embeera emwogezayo mu maaso because if all things are to stay constant omusajja w'emyaka 75 n'omwana w'emyaka 22 nga ensetabula bulungi tewaliwo accident wali ki ani agenda osooka okufa. The truth is if all things are constant ow'ensavu mutagenda kola ki kufa naye kakati mu mbeera eyo nti owa 20 owa 30 ogenda kusigala n'omugugu nga tewalongoosa bintu. So what Toby is communicating among many ng'omuntu neera ng'erigwa ng'era ng'omuntu omumanyifu nti whether spiritual kati mu nsi yaffe ey'omwoyo tulina abasumba abavuddeyo kandi abawadde ekisa abato nga tebakwataga ne bakitaabwe kati ekyo tekisobola kutuwa mukisa nti ne bwemba nkanize nammange ali wali ali mu kuweereza ne bwemba nina amafuta nina okumanya kubanga mu butonde omwana kimugwanidde okusukkuluma ku maama we mu areas zonna nti bwe bagamba wano ne maama wange tusimbule emisinde nemba sikoze training ya myezi 6 anasooka mu kibuga bw'asookayo Faruku abantu bajja gamba laba evubuka eri. So the truth is nti omuto as generations come omuto aba gifted more mu byawale katugamba tugenda mu kitiibwa atujja mu kitiibwa tugenda mu ki in the ladders from one to another. Kati mwe embeera twagala okwongera communicating eri eggwanga of course through Toby n'ekintu kati nakyeteeka mu mutima gwe nti tusobola okuba ne bataata baffe newankubadde bayinza okuba balina ensonga osobola okuba ne boss wo osobola okubeera ku lusozi kwonna kwoli n'osigala nga oli humble. Okay. Kati Toby ekikolwa kino ekyokwetonda tekitegeeza nti gwe yali omusobya era nzemba yali omusobya kuba muzadde tasobya era we najje nno n'abantu be bankyayira noga mukana kagala mu 7 muganda wange Bobi Wine yayogeranga mu campaign kyofala nja kumujja ku buyinza. That's wrong. Era nankubadde Bobi Wine alifuuka president awo aba yetemyeko amagulu neyetemako n'omutwe kubanga omusajja omukulu oyo omulaba ayina ebisumizo bya Uganda by'otamanyi oba mubi eyo yali weevu ebeera weevu anti kati weevu ndebyammwe era nemmwe anti era mukoka bwajja ekiro nga mwebase atwala ebintu bingi atwala nemuzuka nga biri wansi mu kiwonvu amabaafu ente n'obwana obutonga bwafiiridde omu kati oyo bwe buzibu bwa mukoka. Kati Toby nga tumaliriza ekikolwa kino ekyokwetondera ababizonto ne bandawusi bonna Simba radio Simba yonna kitegeeza nti ogenda kuddamu okukola nabo tekitegeeza oba ngenda kuddamu okukola nabo lwaki ku stage tuyinza obutakolagana naye bingi biri baaka stage galinze Faruku sikola naawe naye tusina gye tusinkana tukola emirimu gyaffe omanyi bulungi baaka stage tulina emirimu mingi tukola kyokka ne mu mmeeme z'omuntu nga zeegase omuntu olinaako obuzibu bwe okolagana naye katugenda kuddamu okukolagana si ku stage tugenda kuddamu okuyimba nti mujeri yesu temulwawe tuyinza obutaddamu bikola naye tulina bingi byetukola baaka stage. Julius waliwo kano omusajja ono alina kyagala omukolera nakimukola ti namba ya gundi gimpeeko omulangira mbadde ensawo tulinayo kagundi mugenda sigalawo nga mukolagana. So kitegeeza ndawusi tomulinaako buzibu sibinaako buzibu oyo taata wange Simba sijinaako buzibu wazondo sibinaako buzibu twatabaganye abalala bakitwala mu nabyembala era mbu oyina kyoyisawo oyagala tappinga ku audience yaabwe okomewo amaanyi go gakomewo nga People Power audience okomewo ku side yo. Nze seetaaga audience penge lwaki takyaliwo amaanyi nga luli nabagamba Dr. T bonna bajja kuwemula abalumbuye bajje bayimuke simanya baani bonna bakke abantu badde ku volongoto kubeera nakati bakola ki kwebali balaba ate ekyokubiri abantu twakawalevo tukavuma nze mu comment bwe ndira ba mu comment yawava mu nnonga nganti olinga embizi oba hamu
siridda ku social media. Nga tumaliriza Yes. Ababuteetonda omukulu ono mu mbeera yonna oba ye yabasobya oba be bamusobya oba byonna n'ateetonda biki ebyandivuddemu nga gwe omusumba biki byolaba? Emyaka ne bwe gyaliisewo 10 teyayisobodde genda mu maaso bulungi. Teyayisobodde kukola buweereza bwe talent ye gifts ze tezaalivuddeyo bulungi kubanga Faruku ensonga y'okwetondera omulangira Ndawusi taata we ku lusozi olwo Bayibuli egamba nti emyaka gyo gyeyongerayo nti bwe wetondera omuzadde bwe emyaka gyo gibere ki mingi. So kati in that concept of honor tumulabanga kati confident nange nsobola ne kwalu yabadde alina confidence yes naye kati nganze omusumba we ngangatu naye these are knocks ezetaguza okukola ki okujja mu kkubo so that amagenda gongera okuba amatanga si kikola kya butiitiizi mu ddiini. In fact Frank omuntu eyeetonda aba w'amaanyi kati waffe tugamba nti Yesu yava mu ggulu najja yeetondera ensi n'atuuka ne ku musalaba n'agifiirira kyokka nga ate ye Katonda. So ekikola ky'okwetonda tekirina buzibu kyamaanyi era omuntu yenna yeetonda mu bulamu. In fact somebody recognizes a mistake n'agamba nti I am sorry about this aba w'amaanyi okusinga agamba sijja kwetonda sine kinakoze. Yeah. Okay. Tweyanzege bwetu bwe tubadde ndowooza nja kukufunako lumu twogere ku nsonga z'abasumba. Tewayitabu. Nsanyusa okusanga songa mpulira manje eri simanya ebintu by'abamanje eri baani bujingo simanyi biki empeta gigire simanyi tunda omuceere simanyi osero biwulira dala nja kunoonyako no problem. Emboozi nnyingi eziri ku saidi yammwe eyo nja kusanyuka okufuna kale Musumba naye saagala weetye njagala tugambe nti kyakigundi tuwulira batundayo omuceere batunda amazzi simanyi empeta enkola bwetyo simanyi ono pasta wasizza simanyi ono gundi akaaba kakati ebyo byonna tubeere nga tubyogera. Exactly. Bw'oli wendi 10 Frank teyanziza nnyo tweyanzege mwebale nnyo tubadde n'omusumba Asha Mikisa musumba wa Toby Dr. T. Era kyemwakoze kirungi nnyo kirungi okwetonda ne mwetondera abantu oba ne mwetondera abo be mwasobya oba temwasobya oba temwakola kino naye omuntu ku mutima ekintu ekyo ne kivaawo kubanga kiyamba. Nange njagala nnyo omuntu eyeetonda saagala nnyo omuntu yeetwala nga kikola wakoze kirungi. Alright tweyanza nnyo tweyanzege musumba mundabire oli abatwala bamita Musumba Sala Mikisa. Yes. Ali atya? Ali bulungi. Mukama mwadde amaanyi okukola omulimu. Tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebale next time.